Alright, mbalamusiza ko bana Uganda mwe mujjo sinzo kulwa katambi kano je kana kusaka constituent oli bulungi je baliko jo tusaka engalo. Nzize na katambi kano kangenda kubeera mu emiramu gigenda kubeera esatu mu bwangu akoze misana. Era njagala mu kantambulize kantu kiri ku buli gwekikwatako. Okusokera ddala ndi wano okutegeeza bana Uganda bonna okusingira ddala Mr. President Kyagulanyi Ssentamu ekibiina kya National Platform abooluganda bakola emikwano bonna aba taata waffe kojja waffe muna Uganda munnaffe munnabyabufuzi omukulu Kibalama Nkonge. Nsaba okutegeeza abaana abooluganda bakola emikwano mwenna ab'omukulu Nkonge Kibalama yaliko ssenkaggale w'ekibiina kya National Platform nti njala bategeeza na jimuli bwe mbate munnategeera banga tebanna bategeeza njala bategeeza nti kitammwe kojja wammwe oba muganda wammwe embeera gyali mu essawa zino eyinza okuba tewoomya ddigobe. Ennaku zino mbale n'ebinkwata bingi nga information eno njibuuka amacyo olw'ensonga mbeera n'ebintu bingi ngenda okujja okukola live nga n'ebintu bingi katulumu njibuuka amacyo naye njagadde mpeseewo akadde kano nsobola okuyisawo ensonga zino. Mr. President nsaba okutegeeza nti bw'oba ofunyewo akadde saako n'obukulembeze wa National Platform nkusaba ogende olambuleko ku muzeeyi Nkonge Kibalama mu maka ge e Buwambo. Okusinziira ku information gye nafunye ntegeezeddwako nti omwami ono tali mu mbeera nnungi era kiteeberezebwa okuba nti ali mu buwambe nga bamukuuma tebamukkiriza kubaako weyeekyusiza oba okufuna obussizo nga omanyi state bwe yakola omugenzi Sheikh Nuhu Muzaata batte n'emuwamba kigambibwa nti naye ali mu buwambe naye ng'ate obulamu bwe buseebengerera buli kadde. Nsaba abooluganda abakola emikwano mwenna abasobola okugenda mu maka ga mukulu Nkonge Kibalama mugendeyo mu maka ge ng'ekimu tekinnasamba ddagala omwami ono ayinza okuba ali mu buwambe nga baagala afe mu nfa Sheikh Nuhu Muzaata gye yafaamu nga teri muntu ategedde. Kale kintwalidde ennaku ziri wakati wa 5 ku 6 okuba nti mnange mbali n'ebintawanya bali nakava mu lumbero muzeeyi nga nene biri binkwasaganya bingi nnyo naye mba nga mbadde sobola kuyisawo information era engambye nno tekiba kya buvunaanyizibwa kuba nti obutakola information eno. So Mr. President Kyagulanyi Ssentamu General Secretary n'abakulembeze wa National Platform abooluganda bakola emikwano ab'omukulu Nkonge Kibalama mwenna muli mugezeeko okulanga munoonya muzadde wammwe munoonya taata munoonya munna Uganda munnammwe ntegeezeddwako nti ali mu buwambe nga omanyi Museveni bwakola ebintu bye akakati k'abasirikale okukuuma ng'alina ekigendererwa kye. So Mr. President wonna woli nkusaba n'obuwombeefu ofuneyo akadde bw'okuba essimu olina omuntu yina gw'omanyi asobola okugenda okuzuula kiki ekituufu ekiri ku muzeeyi Nkonge Kibalama kubanga tuyinza okuddaana okuliisa ebijanjalo empiso ne batugamba ate omusajja yagenze ng'ate mu kugenda kwe tekutegeerekese olw'ensonga Museveni ono n'enkola yaabwe baddira nnyo abasajja Abaganda ne babatta mu nkola ey'ekiruyi nga bakutaddeko ekikono tebakukkiriza kussa famire bagikuggyeeko n'osigala nga bakutta mu ngeri etetegeerekeka nga go kennyini wetta munda nga tokimanyi olw'ensonga nti olati baba bakuzinzeeko tofuna bujjanjabi ensoola banti ogiri mu bwomu abaana bo tebakulaba famire yo tekulaba n'abantu tebakulaba nga bo abasirikale abali awo be bafuna ebiragiro okuva ewa Mumpembe Yoseeri okuba nti bakola kye baagala. So njagadde enkola obubaka buno busobola okutuuka eri President Kyagulanyi Ssentamu SG abakulembeze wa National Platform abooluganda bakola emikwano abaana ba Kibalama mikwano gya Kibalama abaliko baganzi be n'abalala n'abaagaliza ensi emirembe please mugende muyambe munoonye ku muzeeyi Nkonge Kibalama. Radio bwekubikira togikuba mugere nzo okwange nkukoze information ngituusiza kuba nagifuna ennaku nga 6-7 mabega nga mumanyi bali n'ebintawanya bingi nnyo nga information emungi buuka amacyo n'engambye nno tekijja kuba kya buvunaanyizibwa butayisawo information olunaku lwabyo bigere bino ebindeese. So Mr. President wonna woli please ngenda kusaba ofuna okulaba nti ofuna omuntu asobola okuba nga atuuka webagwa otuukayo oba obuuzeeko olabe ekituufu kyeki omwami nayinza okuba nga embeera ye gyali mu sinungi tewoomya ddigobe. So Mr. President wonna woli ngenda kusaba okebere ku mukwano gwo omuzeeyi Nkonge Kibalama mu maka ge gyali e Buwambo
okusinzira ku sources zange embeera sinungi ali mu wambe bamuteekako amagi ga SFC ge gamukuuma ate nga ntegezeddwako nti ye muyi mulwadde nnyo. So Mr. President bwebubaka bwange obwo obusooka. Obubaka obwokubiri njagala bugendere bonna Uganda yenna gy'oli mu nsi yonna. Muganda wange ensi Uganda si ya national platform, ensi si ya Kyagulanyi Robert Sentamu, ensi yo. Buli kigambo Robert Kyagulanyi Sentamu kyayogera ku lw'eggwanga eryo akyogera nga yo omuntu nga munnansi nenga akyogerera obukadde n'obukadde bw'abantu butasobola kwogera. Eri abantu bangi nga lunaku lw'anaategeera ensi bw'etambula lwafuna ekizibu. Bw'aba talina kizibu tasobola kutegeera nti mu nsi mulimu abantu balina ebizibu. Ekyokulabirako bw'oba tonnafiirwa tomanya bulumi bantu bafiiriddwa bwe balina. Bw'oba tonnalwala tomanya nti eriyo abalwadde abayi mu malwaliro nga ne basula na ku seminti tebalina adde eddagala tebalina adde ki. Era gwe lw'olwadde oba lw'olwaza n'ogenda mu ddwaliro lw'otuukayo n'omanya nti twafa dda ensi bwete bweri. Kati njala kutegeeza nti kyonna ekigenda maaso mu ggwanga gwe nga weesudde gwa naggamba toyala kyogerako. Olunaku lugenda tuuka kituuke ku ggwe, abaana bo, bazadde bo, mikwano gyo oba mukazi wo oba oluganda lwo nga kikwetaagisa okukiyingiramu oba gwe okutuuka ku ggwe kwennyini. Ne buli lwesula ogwa naggamba nga toyagala kwogera ku nsonga zino kitegeeza nti weesimirako ettaka. So nga ate singa obadde okyogedde kiba kitegeeza nti ffenna tujja situla eddoboozi twogere ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga. Ebintu bingi ebigenda maaso mu ggwanga bye baba bakwese naye nga tebife balinga bannayuganda. Lwaki? Nvudde okukola akatambi kano oba okuteeka ekinyiso ekyokubiri ku vidiyo eno nga njogera kuba wiiki ewedde omwezi oguwedde mbadde njogera nnyo ku nsonga z'abasambi b'omupiira n'omupiira engeri gye guteteekebwa mu Uganda nga mbalaga enfuga embi ey'omupiira ekulemberwa Moses Magogo ne banna bali mu FUFA. Naye waliwo ekifaananyi ekyafulumya ennaku bbiri emabega nga kiraga munnayuganda munnaffe Mike Serumaga omusambi w'omupiira asambira ku national team ne ttiimu ez'enjawulo mu Uganda ng'embeera ye si nnungi. Yatwaliddwa mu ddwaliro e Mulago naye okutuuka ekyasinze tukuba enkikwe nga sita wa Uganda ewatono we basobodde omufunira okuwunzikako oluba abe ng'afuna obuweerero nti ali mu ddwaliro ng'ali ku sementi wansi we wamwalidde amasuuka ne kapiyo kamutaddaawo. Oyo jjukira national star oba sita wa ggwanga amanyikiddwa. Kati gwe boy wange atamanyikiddwa atalina linnya bagenda kuyisa batya? Kubanga akutte fayiro oba medical form y'omulwadde oyo yansobaga Mike Serumaga nti ono wanjawulo omuko ku bannayuganda abalala. Naye jjukira ffenna constitution etuwa right tuli bannayuganda. Naye babanga sita wa Uganda emmunyenye ya Uganda Mike Serumaga atuuse okubanga bw'oba mututte e Mulago bamutadde ku seminti wansi bamwalidde essuuka nga n'obujjanjabi tannabufuna. Kati gwe mwavu munnange munnayuganda munnange ey'okisuddeyo gwa naggamba kyenkugambye nti ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka. Oba oli musambi wa mupiira oba oli muyimbi oba oli munnabyanfuna oba oli ki kyonna mu Uganda ekizibu ekiri mu Uganda kitukwatako ffenna lwakuba nti amwefuula nti muli mu byabufuzi. Naawe omusuubuzi agamba toli mu byabufuzi ova ku bizinensi. Sente zoowe ziva mu musolo mu bintu byo. Sente bani abazikuŋŋaanya gavumenti yani ejjudde mu bannabyabufuzi. Kati toddayo n'ogaa nti nze ebyabufuzi tebinkwatako era saagala byogera kubanga nze ndi businessman oba business lady. No, bikwatako. Bw'onoolwala n'otuuka e Mulago nga teri ddagala olwojja okumanya omusolo gwo lwaki tegwakola kye gulina kukola. Bw'onoogwa ku accident nga tewaliwo ambulance ekwanga oyo ofune bulamu bwa mulundi gwakubiri ku kkubo kw'oli n'omanya nti weetaaga okwogera ku byobufuzi. Bw'aba najja okukubba n'okubira poliisi n'atandika okubuuza ebizo bitakwatagana ng'empali ya Museveni n'omanya nti gavumenti yeetaaga okukyusa. Bwe banaakuferera mu banka ne batwala ssente zo banka n'ekugamba nti genda ku poliisi eggula omusango gy'obeera nti sente waziteetesa poliisi lw'ojja okumanya nti ebyobufuzi birina okukyuka mu Uganda. Lwe najja ne bakusenda ku ttaka lyo ly'olinako ekyapa nga bataddeko ekyapa ekiranga omusajja nali endagaano ey'okubiri ne basenda ennyumba yo gy'omaliddeko obuwumbi n'obumbi bw'ensimbi nga n'abaana bo n'abazzukulu bali bagenda okuwangala lw'ojja okumanya nti okukyusa ebyokulembeze mu ggwanga amateeka gakole kikkakatako.
twogera ebigambo bino amu mga boogera nnyo tebalina byakukola tetwogera nnyo kuba tetulina byakukola no buvunaanyizibwa waffe buli mu ssemateeka nti power belongs to people your article number on your constitution nze kisinza okunnuma nti Museveni aspendinga ssente nnyingi nnyo mu kupromotinga eggwanga ng'asasula CNN, Al Jazeera, BBC n'abantu basekinnomo bali ku international level betuyita ba lobbyist wabula neerabira nti bannayuganda betuyita ba athlete n'abayimbi n'abalala saako n'ababeera ku mitimbagano okwogera ensonga z'eggwanga bapromotinga eggwanga n'okusinga CNN kubanga twogera ennimi bannansi ze bawuliriza ekyo kyabalema okutegeera gwe n'okwata obumbi bwa ssente n'obwa CNN epromotinga e Uganda ng'ate tebagenda kumala budde babeere ku CNN babeere ku Al Jazeera babeere ku BBC naye nga athlete oba muddusi wamukubi wa bikonde wamusavi wa mupiira oyo alina following alina abantu amugobera nga n'olulimi lwogera bannansi baluwulira n'otasobola mufaako ekiswaza kati olwaliro omuntu yenna kasita ayitibwa ku national team ebeera automatic insurance nti n'aba afunye obuzibu eggwanga lisobola omulabirira ensenda bwe zikikola okujjako Uganda muganda ffe Michael Sserumaga essaawa zino yasambira national team naye ekitongole ekifuga omupiira mu Uganda ekya Federation for Football Association mu Uganda ekikulemberwa Moses Magogo tekinnavayo wadde okwenyinya okukola ku nsonga z'ono omwana ttiimu ze yasambiramu empitirivu mu Uganda tekuliwo wadde administration ya ttiimu yagenze kulaba mwana ono oba kumanya kiyimiridde kitya kino bw'oba okitunulidde kiwa kifaananyi ki eri emiti emito egisubira okujja mu kisaawe ky'okuzannya emipiira oba okubeera ku national team mukulu Moses Magogo si lwagamba nti oli wa NRM oba mukazi wa Anita Amongi sijui nini no twogera general ku nsonga y'eggwanga abaana abato balina talent bangi ne mismanagement y'omupiira mu Uganda ne mistreatment y'abazanyi b'omupiira mu ttiimu y'eggwanga n'obutafaayo kuba ex internationals abali ku national team okutuuka okuba nti batuuka mu mbeera eyo nga temusobola dde okuvayo okugamba nti mugenda kukola ekintu bwe kiti ABCD omwana omuto ali mu academy eyandisuubidde okujja okukyanga omupiira ku national team oba muwakifaananyi kyaga nti national team terina makulu nze kangende nkole ebyange abantu bangi abali bamanyi omupiira nze bemmanyi betwakola na betwasoma nabo ne baategeera format ne formula y'omupiira ne management eri mu Uganda omupiira baaguvaako baafuuka bavubi baafuuka bakondakita ba taxi baafuuka badureva abalala bali mu butale batunda bijanjaalo abalala badduka bagenda ku kyeyo omupiira ne baguvaako ebintu ne babituulira abatono abasobola okubeera mu mupiira ne bakungakanira ebita era nabo genda obbanoonyerezaako nga tebasobodde kufuna mupiira lwaki oli ajja kugamba bwe baali balamu bwe baali bakola tebeesevingira muganda wange ffena tukimanyi bulungi nnyo nti obulamu kyekisinga okubeera ekyebbeeyi mu nsi muno buli muntu alina okuyitibwakwe era buli muntu amanyi butya bw'asaasaanya ensimbi ze ojja kusanga abalina ssente mu biseera ebikadde nga kate bazirina ojja kusanga abali tebazirina ng'ebiseera zino bazirina ssente mugenyi olwaleero zikyala enkya zikyaluka ssente togibaliranga munno ate kyotasobola kwetuusaako tokisabanga munno gwe kiba kikulemye okwetuusaako lwaki okisaba munno omuntu yenna banga agenze ku national team kitegeeza ne buvunaanyizibwa bwa gavumenti omulabirira bw'oba basobola okulaba dda bannabyabufuzi abatasobola kupromotinga eggwanga eryo lwaki abantu abasobola okupromotinga eggwanga eryo ku international level tebasobola balabirira kye kibuzo kyange bino bye tubagamba bulijjo ne tubagamba ne tukwatire wamu tulabe ensi bw'egenda otambula oba bwe tuyamba eggwanga nga mulowooza tusaaga posti yino oyo Mike Sserumaga posti iyo oyo Mike Sserumaga ali mu ddwaliro lawe bamutadde ku seminti ali mu ddwaliro kakuwa ekifaananyi kirala ali mu ddwaliro e Mulago national team star ali mu ddwaliro e Mulago ku seminti can you imagine kankuwa ekirala huyo nenga eddwaliro lyandibadde liri fully equipped
the National Referral Hospital lyandibadde liri fully equipped nga buli munnayuganda yenna agenda n'afuna obujjanjabi. Nerengera omusajja yasambira ku national team, omusajja yasambira ku tiimu ez'amaanyi mu Uganda, essaawa zino bamutadde ku seminti ne bateekawo akasuuka kuba mutadde kwali kwafunira obujjanjabi nabo tannabufuna. Lawrence Ongeri ngenda kusaba ekitongole ekitwala omupiira mu Uganda ekya FUFA, Minister of Education and Sports ekulembera Janet Kataha Museveni saako n'owekitiibwa akulembera Minister of Higher Education, please mutuyambe mugende mulabe embeera ya Mike Sserumaga mwali n'abantu abala bangi nnyo, naye byonna byezingira ku kintu kimu, poor service delivery, ng'ate abantu basasula omusolo. Byonna byezingira mu kintu kimu, byezingira mu kintu kimu, sorry to mention, poor management of the taxpayers' money n'obutafaayo. So njagadde okuyisawo akatambi kano abantu bakategeere mu nsonga egenda maaso, buli kimu ekigenda maaso mu ggwanga mukitegeere. Yensonga lwaki nzize kipayopayo mbategeeze ensonga ezo. Please, tiimu zonna ezaakozesaako Comrade Mike Sserumaga mugende mu ddwaliro e Mulago muyambe omwami ono. Saagala mujje ku lunaku Katonda lw'abasazeewo nti kale amujjuludde. Muwandiike amabaluwa n'amagogo ga million 223 nti omukulu oyo yatusambira omupiira abadde kafulu nnyo. Lwaki musiima omuntu ng'amaze kufa? Ng'essaazi n'obagali ali Mulago yeetaaga ssente, yeetaaga obujjanjabi, yeetaaga edda, temusobola kufaayo. Ne mwenna musirise omwami ali mu kuvunda, ali mu ddwaliro e Mulago. Ne bw'anaafa mutandika Mike Sserumaga yali mubi nnyo, yasamba kumpira ku national team era yakola ABCD, era singa teyali ye gwanga teryantuuse wano. Yasamba omupiira mu villa singa teyali ebyo mwogera abemagaza nga Kabaka Sibe ku ggaali. Tukooye abantu mbawe ebimuli byange bakyali balamu, kubanga bw'oyimirira mu lujja lw'omwami oba mu lujja lwa kitaawe n'oyogera ebigambo ebyo ng'owadde amagogo ga million 2 million 3 n'ekiwandiiko ky'owandiise, oli abaali mu coffin gwe mugenda oteekayo essaawa ezo talina kyasobola kutegeera era talina kyamanyi nti mwazze n'okujja, tabamanyi. Naye wano waasobola okutegeerera nti gundi yazze n'andaba, yasobodde okujja, yangulidde akatonda, yasasudde bbiiru, gwajja n'ekiwandiiko ku lumbe lw'omugenzi nga tewasobola kubeerawo mu bulamu bwe. Ekiwandiiko ekyo walayo oba owandiise kya bwereere era tagenda kukuwulira ne famire ebe ekukeneka. Kati ttiimu zonna ezaasambisaako Mike Sserumaga ne national team okowala embarrassment n'okutandika abantu abala okudduka mupiira, mugende muyambe omwami oyo ng'obudde bukyali. Twewale nnyo okuswala n'okwogera bingi mu nnyimba ez'abagenzi ng'amaze okufa nga mbadde musobola obbagamba ebituufu nga bakyaliwo. Ewali omugenge tebafunyizaawo ngalo, mwetemanya amaganzi mu nnyimba ez'abantu nga bafudde. Ne bw'abanga badde yeetaaga obuyambi, temwetema maganzi, temukwata masimu, mubula, temwena kye musobola kukola mu budde obwo. Niyo omuntu afe mujja kujja musule mu lumbe, musasule ez'obuugi, musasule ne coffin ne transport, musafire abagenda okuziika, nammwe kennyini mugende mutandike okwogera bitakwata. Kati omuntu oyo abadde w'amaanyi nnyo ne wali tosobola muyamba mu kaseera kali wera yakwetaagira. Kale tukyusemu enkola eyo. Awo nawo nvuddewo njalagenda ku nsonga ey'okusatu. Olunaku lwonna essaawa yonna ekibiina kya National Platform kigenda kufulumya kaadi z'abakansala zino z'aba chairman LC3 ne ba chairman LC5. Era tubaagaliza mikisa mwenna abaana bafunye, abatafunye ngenda basaba ekigambo kimu. Tuli mu revolution, twagala kujjako nnyando esofeeri. Ffe tetuliwo okufuna bifo oba kulwanira bifo. Tumanyi tugenda ssanga akasozi kanene nnyo, abantu bagenda kuva boogera ebigambo bingi nnyo, n'ekyo si kyekikulu. Bw'omanyi nti wajja mu struggle kujjako Museveni, ng'era omanyi kye bayita politics, bw'otafuna kaadi nkusaba osirike weeyunge bweyunzi kwoyo gwe bawadde kaadi, tujje obuwanguzi obwo tugende mu maaso. Bw'ombanga omanyi nti wasoma politics era ng'obadde mu politics, bwe batakuwa kaadi nkusaba osirike weeyunge buyunzi ku muntu gwe bawadde kaadi. Wabula bwe banaakuuma kaadi n'okoleeza olutalo ku social media ompapula z'amawulire, kitegeeza tobadde part of the political, tubadde part of national platform. Era obadde tokkiriza mu nkyukakyuka, gwe obadde okkiriza mu kufuna kifo.
singa obadde okkiriza mu nkyukakyuka ng'okimanyi nti mu kuvuganya mubeeramu okuwangula ne ge bawangula mu kuvuganya mu byobufuzi tembeeramu ddulo mubeeramu omuwanguzi n'awanguddwa. Kati awanguddwa bw'oba olina omutima gw'ekibiina weegatta bwegassi ku awangudde. Bw'oba tolina mutima gwa kibiina nga tebakubbye kuba enkola National Platform yanjawulo ku bibiina ebirala. Y'ensonga lwaki tebeera kulwana, tebeera ndooliito. Mwogera ne baba vetinga, ebibuuzo bakubuuzizza ne gurawundi bye bisalawo kaadiyo. Eri abakimanyi nti mwagenda mu vetinga, ebibuuzo mwabigwa. Eri abagenda mu vetinga ne bayitamu. N'eriyo abatalina gurawundi nga ye asuubira olw'okuba nti yayita ebibuuzo, gurawundi ejjamu eyimirira. Eriyo abatalina ground nga mu vetting bayita ebibuuzo nabo gye bali. Eriyo abayita ebibuuzo nga ground tebalina nabo gye bali. Ngenda kusaba kyali wange. Tulina obudde butono nnyo okujjako mu 7. Tetwagala mukole commotion oba mutandike kwogera bigo bitakwatagana kamufunye kaadi. Era nkusaba obanga olina okwemulugunyaako lwaki ojja kuteeka mu buwandiike. Tetwagala kukola diversion, tetwagala kukola divisions amongst the leadership and the support of National Platform. Tukkirize ekibaawo kizze tugende maaso ffenna. Nyongera okujjukiza yena anaavaayo ng'owakanya ebivudde mu kugaba kaadi oliwaddemu okuteekayo okusabako mu buwandiike ng'okomplaininga ng'osinzira ku nsonga gwe z'omanyi oziteekeyo bulungi nnyo. Ekirala nakiro kankyogera bannange nkola vidiyo zino olunaku olwokusatu olwokutaano olw'esande mpozi n'obaddewo ng'aliwo ekiguddewo. Ebiseera ebisinga ebigambo byange manyi bulungi nnyo bibala n'obitereeza. Ngoberera nnyo amateeka nga bwe galina okubeera. Ekibiina kyatugamba abagenda okwesimbawo bonna bagenda kuyisibwa mu kakuŋŋunta. Era tulinde ebinaava mu kakuŋŋunta. Anaabaweereddwa kaadi ffenna gwe tukola ki? Gwe tusimba emabega. Ne tukikkirizganyaako. Kati bwe kiba bwe kityo bwe kiri kitegeeza tulinde gwe basunsula gwe bawa kaadi gwe tugenda naye era gwe tugenda okusapootinga. Wabula ku lunaku olwokusatu nakola vidiyo ne ŋŋamba nti nsaba mu budde obusigadde buno butono tubeeke akakiiko akasunsula ssaako n'omukulembeze badde mbeekeenenye nnyo mu bakansalas abateekayo okusaba kwabwe ssaako n'abo bafoot soldier abateekayo okusaba kwabwe. Ku mutendera gw'abakansala ne nsaba bakomredi baffe abaludde mu struggle kuva 2019 2021 n'okutuuka nga bwe wali babatunulemmukko babawe kaadi. Naye n'abadde ndi awo nga ndaba bakomredi bakyusizza ebigambo bye nayogedde bagambye nti nasapootinze candidate omu mu Kampala oba candidate gwe nawadde gwe nasapootinze oba gwe nayogeddeko. Nyongera okubajjukiza bannange abadde bangobera ebbanga lino lyonna nabagamba siina MP na gwe mpagira. Ngenda kuwagira MP pate gwegenda okuwa kaadi. Ne currently bwe nzija ne ŋŋamba nti mpagira gundi nga tebannagaba kaadi kitegeeza already mba mmaze okulaga oludda. Bwe bataamuwe kaadi ngenda kukola ntya? Nzire mu ntalo nno nogoberera amateeka n'ebiragiro pate ge beesazeewo. So yenna eyakutte vidiyo yange n'ogyeditinga n'oteekamu ebigambo n'oga nti nze nagambye bawe gundi kaadi sinakyogerako. Vidiyo yange gyeri ennamba nabadde nteeka essira okusaba oba okuteeka okusaba kwange officially batunule nnyo bakomredi baffe bafoot soldier bali ku ground bakoledde ebbaga eddene ku level y'abakansala lwaki babatunule bwe kaadi kubanga bano abaana babaddewo ate bali solid nnyo. Sinnasabirako MP yenna kaadi olw'ensonga mukimanyi nti nze ne ba MP tetubulonda. Nze ne ba MP tetubulonda. Tujja bulonda nga pate emaze okuwa abantu abo kaadi. Tujja kusimba buli muntu yine mabega gwe bawadde ne currently sirina wempagiro olw'ensonga mba mmenya amateeka g'ekibiina olw'ensonga mba ndaze sayidi y'omuntu ate nga batamuwe kaadi nomba ngenda kukola ki? Olw'ekibiina kiba kisazeewo ki? Tuleke ekibiina kisalewo mu kusunsula kwakyo gwe bana bawadde kaadi gwe tukola ki? Gwe tugenda ne olw'ensonga tetwagala kumenya amateeka na biragiro. Y'ensonga lwaki mbagambe tulinde gwe bawa kaadi gwe tugenda naye. Gwe bw'ogamba nti owagira candidate gundi essaawa zino singa tebamuwa kaadi gwe bawadde kaadi ogenda muwagira oba ogenda kudda mu lutalo. Kikibuzo kyange. Nze ensonga lwaki nabaga sina candidate ma MP gwe mpagira 1
main focus ya feri ku president kutwala ntebe so si kuba individual banda bya bufuzi abanonye emirimu. Nzize nga babuze bibuzo nti bwe twagala okuwa kununula obuwaguzi bwaffe mu 2021 nemba gamba nti twayagala nga ba MP bano bakunga abantu baabo mu constituency twegate tujjeko omusajja mu protest wa mu kwekalakaasa tewali yakikola era tewali ya fundinga wadde okunganya abantu 10 baba funding bakole demonstration tewali kitegeeza batulyamu olukwe okitegeera bulungi nnyo ne lwaki bwe tutuuse wano mu kaseera kano ak'okuba nti banoonya kaadi ate bagezezaako nnyo okuteeka ssente nnyingi nnyo okunoonya kaadi n'okunoonya obuwagizi essaawa zino nga lwo twayagalira obuwanguzi bwaffe tebasobola kikola kati nendozinga appetite nembanga munnabyabufuzi koyi sikyalina kye mwagaza wabula nnyongera okubagamba nti ntambula ku mateeka g'ekibiina gwe naawa kaadi yenna gwe tugenda okugenda naye gwe tuba tuwagira tumuwagira olw'ensonga nti tumusuubiramu nti agenda kukolera ku mateeka n'ebiragiro by'ekibiina. Ebisigadde byonna njala obbagaliza okuwaayo okulungi n'okulinda omukka mu buwombeefu atafunye kaadi kakkana ensigo eto bwebeera wayingira mu kalulu komanyi bulungi nnyo nti akalulu kabeeramu awangula ne gabawangula. Ebisigadde byonna buli kimu mbagaliza omukisa gwa Katonda gubakulembere anaabafunye kaadi twagala kujjako Museveni atagifunye twegatteko tujjeko Museveni ebisigadde bijja kujja ebifo bingi nnyo ebiri mu gavumenti n'okusinga gwe kyolowooza twala obudde bwo ng'olivayizinga ng'era weetegereza nabiki ebadde mu kalulu ka National Reverse Movement ebyo si bye tulwanirira twagala mateeka na biragiro ebigenda okukola mu ngeri yonna esoboka. So njagadde obategeeza ebigambo ebyo bakomule bitegere sirina MP yenna gwe mpagira current nja muwagira ng'afunye kaadi kati currently sirina MP yenna yakoze obutambi obwo eyebe yabukyusiza yakoze edit nkutumiddeko nnyo webale kutwala budde kukola kintu ekyo ne wakikoze mu bumenyi bw'amateeka okumpanda ebigambo mu kamwa nze sirina currently MP gwe mpagira ninze kibiina gwe kinawa kaadi gwe ngenda naye ng'amateeka bwe galagira n'olw'ensonga eyo njala kufundikira obategeeza ndi Mukama 20 mpeera tusinkana akawungeezi. Amina.